Mu mawulire nkuleetedde Eddie Kenzo. Eddie Kenzo agamba si musanyufu yadde n'akamu ne Bobi Wine era nga tasobola kumubeererawo. Bobi Wine mbumukodo tasobola kumubeererawo kubanga talina kyavaako. And ayogedde n'agamba nti ye nga Eddie Kenzo abeera waafuna. Era ayogedde n'agamba nti si musanyufu yadde n'akamu olw'ensonga nti waliwo abantu abamubeererawo nga Chameleone, Flavia Namulindwa, ono Rain, n'abalala bangi naye nga teyabawa kaadi. Yagambye nti kyamuluma nnyo kambikuwe ate obeere ng'obiraba. Ekintu kino bw'ogenda okwetegereza si kyabayimbi just ye muyimbi kiki lwaki atya abayimbi bamwegattako. Chameleone yagendayo n'amumma kaadi, Patrick Mujuka yamumma kaadi, Namulindwa yamummye kaadi, Rain yamummye kaadi. Kakati kiba kyabayimbi oba kiba kiki? Si kyabannabitone, kiri kintu ki ate bano okumenyedde batono. Ayawula obusobozi n'okubeera kati nze nnyina buliwa kati kiri bwe kiti bwe baba bayite balina Eddie Kenzo osobola backinga n'opushinga movement ya Bobi Wine n'omutuusa wa naye nga tojjidde mu kafo n'otuukayo n'amala n'ofuna appointment n'obeera appointment mu ekyo ekintu kye ngandiwa. Osobola obeera werowisha oba futu soja nga nkuttewa ng'era ndyaki ye buli alikaafa ate kati mba sikyalina we kubanga kati ekisookera ddala nze nga bwondaba nina abaana, nina omukyala, nina family. True. Senga nnyingira mu kintu ekyo mba nkisitula nsinziira mu ofiisi ki ati so omala kugendayo yalina ofiisi oba talina? alina ofiisi bakitaleka nze nentulawo ye nakitala. Nedda ssebo nedda ssebo Kenzo nedda ssebo okitegedde nti kiki leka nze mba ntuulawo yanzire ku mugongo asindi nedda kino ekintu mwali mwina kyempawalinga era abantu bonna kyebabanenya kwempawalinga butempawalinga muganda wammwe avudde mu ati nga mumulaba. Kati kankubuulire okitegeera avudde mu ati nga tumulaba ne mumuwa full force kuba generation eno gyayimusa twali tukiwagiddeko abayimbi ffenna naye twagenda okugira tuti nga tetulina we tuli ntukita kintu kyonna bwe kiba kikwoki okita otherwise osobola okusiirira engalo. But fortunately President Museveni ate yategeera bulungi concept yeno okitegeera kubeera yakuyita naga nti njagala onyambe nomugamba nkuyambye ntya yayogere ne bavubuka banne bakolemu omulimu bajje ndabijje bwembayamba. Eyo message bwe bwenta jimpangako tangamba ko ndigendo lete banno ombulire beetaaga kinki bakole tekibangako. Nze njaga kwempowering abantu baniranye sobola okusula mu community ennungi. Nze nsuuka kuyamba neighbor kuba abalala era gwe nsooka osakira tusobola obeera ku kyalo ekitukula nga buli muntu alinamu talina nnyo stress. Abantu abamu bakiraba nti Mwami Museveni abakozesa atya nti watyanga ffe tumukozesa omuntu bagamba nti abakozesa mu ngeri eno nti Kenzo oli w'amaanyi, Kenzo ebiyiiya bye byandibadde bikuleetera ssente empitirivu nti naye Mzee Museveni for 40 years abadde takolanga ku nsonga zammwe ezibaleetera ssente. So mu tayimu eno abeera abakozesa abalala bakiraba sookera ddala yajja n'antalo ng'alina okusooka okutereza abantu in terms of rehabilitation okugyamu abantu olutalo mu bbo. Natandika ne mindset change programs, rehabilitation, what n'amala n'ajja natandika ku agriculture ku bantu balina okulya farming education health byonna byali byafa ate byaliwo. Ate nno nga nkuggyeko awo ebya Nuupu okubeera nga ababaka abamu tebaafuna kaadi
nga Joyce baagala nkuleetedde ensonga lwaki Joyce baagala tebaamuwa kaadi. Ebyogerwa bigamba nga bye ngenda okubeera nga nkuwa nti Joyce baagala munyoomi, baamuyita atuule mu nsonga ezimu n'alaga nti ye talina kye yakola, n'osuubira nti bayinza okumuwa kaadi. Kambikuwa obirabe ng'amyukibwa Joyce baagala ne babakyusa emyaka 2 n'ekitundu giweddeko ne baganginga ne sipiika ne bagaanirayo wenjogera Bedi Bwanika yakyakulira akakiiko ako ne Joyce baagala yakyamunembuuka kuba komishona yagaanirako. Kakati ekibiina kikole ki? Gwe Joyce baagala okyagwanidde okutambula n'ekibiina ekyo. President wa atwale Benobedi bya Buganda Mwanga Kivumbi n'amugamba ajje yennyonnyoleko naga sijja kujja okutusanga mumaze okumbuulira emisango, sijja kujja obunyombi bwe wabeera gwe oba okyaddiza Joyce baagala kaadi obunyombi bwe nakasita otategeera buyinza gye buli oba owedde. Ensonga ndowooza oziwulidde bulungi nnyo nga bwe nzisengese. Oyinza kubeera ng'ozoogerako okyawo mu comment section, ssaako n'okubeera ng'olikinga video omupya gezaako okubeera ng'ate osubscribinga.